Tunga kwao. Kosinga mwingi litano kupata babadde bangi naye abasinga bavuddemu kubanga egudde ku sayidi yemu. Tegeeza tewali afudde balumiziddwa ebyokufasina kuba kunomuwafu baffe tubaddeyo munana nga tubajja agamu abamu nga bavuddemu n'amannyo abegere bimenyese naye nga twali afudde babadde mu service mudo naye nga terina ezimba kikadde kyo kibadde kikadde kandoza waliwo amasanyazi gacyankalanyemu omusumba Kiwewesi abadde ndoza munda bakola tubadde wabweru kati ndowooza abadde wansi wano adda ebyuma ne bicyankana agenze waggulu ono kola ki okutereeza waya n'akola atya n'alinya n'aseetu kali okuva mu wali siringi badde nkadde zimwe ekyo kikadde kali mukomawo wonna kikoze kitya kikomyewo omulundi gumu ne kibutukira abantu bakola batya abantu bafuna obuzibu abantu bafudde bangi era obutambi bonna mbuyina ngenda bubawa abantu bakoze batya bafudde bangi batwalidda n'abasuubuzi bendabyeko wano bennyinako mbayina batumoka zibatenze afunye moka ezibatutte nze mbayina bantu baweze 10 abafudde abandi mu webali abafudde n'abalumiziddwa nabo webali abafudde abantu webali abafudde naye ezimba ekyo kikoze kitya ekimba ekikadde naye tunakola enteekateeka tulabe endowooza obanga oba tukola tutya naye nga ne seeding waggulu ekoze etya tebagiwanika bulungi kuba omwana abadde mu mbaga waya zikoze kitya zicyankalanye kati omwana agenze waggulu okola gundi waggulu walingi agenze neza okulinnya n'avaayo ne seeding mutya omulundi gumu avudde ne seeding omulundi gumu n'akola atya omusumba w'ekkanisa eno yani Kiwewesi adde afudde Kiwewesi nanyini wa kanisa Kiwewesi kakati soko mbulireko gwani ku kizimbe kino nze bampita omutukuvu Ken nkolera wano kumpi wali wenenga nange ne musumba muno mukyaki eno amampita omutukuvu Nkubi Kenneth naye nga nkolera naye Kampala Road wano chairman waako Kampala Road Kiwewesi omusumba w'egundi wano ekanisa eryawo ekansanga naye kati ayina basharinga n'abasumba abamu abeerawo lankyawa naye abaddewo ekanisa bagiyita gundi bagiyita Grace and Gundi yiyo House of Rest kanisa bagiyita House of Rest bagiyita House of Rest
enduulu ng'abantu balajana tujja okutaasa tugenza okuyingira munda ng'abantu nga 30 nga bafunye obuzibu mu mbeera eno ebaddewo mu kuteebereza era tusuubira nti wayinza okuba waafudde wayinza okuba atakoze eki atafudde atulina kulinda abasawo batubuulire abantu batte mu ddwaliro bali batya era naye kivuyiddeko obuzibu okugwa kibadde siringi waggulu yegudde era ebadde wiiki ng'enafuye era olaba emiti gyayo gyalirwa dda enkuyege fiyeta yakyo ekigiviiddeko kubanga ekubye abantu ekikubye abantu kivudde waggulu then era weekubye era weetakubye sayidi emu ate wabadde abantu abangi naye bakiteebereza nti wayinza okuba abantu nga 30 wayinza okuba bafunye obuzibu buno. obugere babukoze eki babumenye naye nga tobaziretedde bule baleese buleese engatto zino zenyambadde naye oba tosobola kusigaza ngatto bigere tubuuse naye nga tosobola kulaawa bw'oyitankalira alina okusaasira obusasizi era bannanga babadde mu maaso kibi nnyo ekinkubya amagulu kibi nnyo nti abamu bafudde babatutte mu ddwaliro obeera za ambulensi zaa ziri mu kufulumya abantu nga zibatwala tubadde bangi ziruddewo ambulensi ziruddewo okujja ziruddewo kubanga waliwo bebajjemu ne batwala odenga ebizimu nga babakubye emisaayi nga gifubutuka ku mutwe amaaso gonna gonna bakubye nze mpeeddwa omukisa mukama njambe nti tekikubye bakubye mu mutwe mbadde munda takisi ze zijjeewo musumba abadde ayimidde abadde kasi bante yabadde ku kituuti musumba kasi bante oba bamufulumiza wali kubadde kutaasa bulamu muganda wange nga omuntu ataasa bulamu naye nga ekizimba okiraba kijja kutaasa bulamu amanya nze musumba tumwine Naboth yes naye nebaza mukama olw'abantu abamu bagenze twebaza mukama olwa nabo abawonye bane mukama bampero Safoni kale wulira
Genda eri emmanju sayizi emmanju. Eri emmanju. Ekizimbe ekyo kibadde kirina ceiling. Kati ceiling eyo ye kaddi endowooza. Kati nevaayo olaba ne waggulu bakiserekesa ebyuma. So kati ceiling eyo gye baatekesaako embaawo ewikenize nevaayo nekkirira wansi. Abantu sofa waliwo abantu 3 abakoseddwa bali mu ddwaliro. Abantu abasigadde bonna bali okay. Tewali. Agaba Vile Albert Amot, physical planner, KCC. My name is Vile Agaba, physical planner, KCC. You have seen this building, the ceiling weakened, I think because of old age, and it subsided in. It caved in and affected some 3 people who have been hospitalized. The rest of the people are okay. So the police is doing all it takes to find out if there's any other further information. But so far, there's no death, and that's it. Is KCC sleeping? Why are we seeing old buildings in the city? Aren't you doing your job? Inspection, those things. Why are we seeing this? Of course, like this building, you are seeing it. When you see it from the view, you see it is still strong, and even the roof is metallic. But there are some isolated cases you may not understand, like a ceiling that it has really weakened. So it was an oversight. So what by what you have seen in this structure, is it only the ceiling or the entire building? Of course, when you look, we have. I think we need to confirm. We are going to get more details about it, but the building looks to be out of use. It needs to be out of use immediately. And we need to identify such other buildings and we put them out of use. Yes. Especially abakyala ababadde ababiri be batutte babadde bubi. Kubanze nkoleraawo tugenze okuwulira enfuufu kerere yeesose ffe netwoza be bana beekalakaasa. Tugenze okulaba ate ng'enfuufu efuluma kwe kudduka tuyambe munda. Naye tugenze okuyamba tuggyeyo abantu nga bamu bamenyese bantu nga 5 be bafulumidde wano wabweru. Then abalabo babayisizze eri be tutamanyi muwendo bagenze. Naye nga babatute mu mbeera mbi temuli afudde ate era tukakasiza temuli asigaddemu. Poliisi ejjidde mu budde. Poliisi tegidde mu budde. Tumaze kwata wa taxi awo ne tumulemerako yava baddusa mu ddwaliro. Poliisi yowezeeze n'ekyo kimotoka kyemulaba ekyo. Then fire brigade kyokka ne jalonere zino motoka ze bakwatamu bana ababoda ne babayingizaamu. Ebyokka. Naye nga abasinga taxi ye batutte ate nayo tuva giyimiriza kifuba wabweru. On arrival here, we found that 3 people were critically injured. Then 5 people had slight injuries. They were able to walk away with some help from our teams here. So police was on scene in time, meaning that the general duty police were here already. Fire and rescue services arrived when the general duty police were already on the scene. So what caused the collapse so far, we are not going to tell you right now because that will be more investigation required. But the indicators available are that the building is old, so the ceiling was overdue.
for renovation. Yes. How many people have you rescued so far? Sorry? So far, like how many people have you rescued? People rescued are 8 in number, 3 with serious injuries. The rest of the 5 with minor injuries. Yes. But some people are saying that, while other people are saying that No. some people died. What happens is that the building had quite adequate exit. So if at all there were 30 people inside the building, the rest were able to move. They were not in the danger, in the red zone of the scene. Yeah. Twafunye information sawa musanvu ne dakika 25 nga tubagamba nti waliwo a building ina ceiling collapsinze, so twajja mangu nafe naye twasobola kusanga nti ba General Duty Police babadewo mu scene, era wetwogerera kati waliwo abantu 3 abakoseddwa nnyo. Babadde 8 naye 3 be bafunye ebisago by'amaanyi badusiddwa mu ddwaliro. Ekyo si kituufu nnyo kubanga tulina information y'abantu 8 naye abantu 3 be bafunye ebisago by'amaanyi. Ekizimbe enkadde nnyo era ceiling eyo ebadde yeetaagisa kukola ki kudabirizibwa. Yes, yekubya abantu. Ceiling eka yegudde wansi, si kizimbe kyonna. Amanya gange bampita ASP Okobo Godfrey okuva mu Fire Brigade. Kiwewamba